بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل جنة الفردوس لعباده المتقين نزلا وسهل لهم الطريقة الموصلة إليها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abatula mwenna ku support Islam in Uganda tubatuusaako ebintu byetusuubira nti birungi biidhinillah nga mu studio zammwe yenze kityamuwesi Kakoza Anwar Abdussalam mutabani wa Sheikh Abdussalam Kakoza deputy district kadhi wa district ya Rakai n'erya Ntonde era nga utwogerera mukana akaseera aliko mu nsi eya Misiri era nga yazze okutulabako abaana be mpozi kogatta n'abayizi be fabiidhinillah budde bonna tujja kubanga tumubaletako wano ku mpewo support Islam in Uganda muberenga mumulabako baddu ba Allah bitiibwa tukyagenda mu maaso ne kibayita aljanna mu studio ndinze kabwejumbira ne Sheikh Abdulrazak Mutebi nga bulijjo okuba nti ababulira kujjana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh wekitiibwa tukwebaza ebbanga lino lyonna lyosobodde okuba nti ogumiikiriza tokomye kutusomesa jjana wabula oyongedde tulaga nti agikolerere oyina kunyiikira sente zoteekamu kutuuya na biki. Allah nsaba abeerenga akusasulamu ejjana yennyini gy'osomesaako. Mpozi we twakomye twabadde tuli ku nsonga ki abantu b'omujjana bafaanana batya, embeera zaabwe ziri zitya. Tukyagenda mu maaso tuvudde mu saaluuni bakyala ffe batwaniriza beewuunya engeri gye tufaanaganamu sebo ekitiibwa tusobola okuba nti twongerayo kaawo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baganda bange ab'ebitiibwa abawuliriza bannyinaze baganda bange namwenna abawuliriza omukutu guno mu mbeera zammwe zonna tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala an yajma'ana fil janna ma'a sayyidi du'a innahu waliyyu dhalika wal qadir alayhi. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugatte wamu n'oyo yasinga okukoowoola Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fil janna ya rabbi tusisinkaneyo tukyakale tujjukire bye twayogeranga nga tusoma kubanga nze neewuunya omuntu olaba omusisinkana ng'anyumya ku firimu y'abazungu nakanti obukazi bumanyi omukwano oli omukazi bannange firimu ya love eri gundi movie enyuma bali abantu bazanyi mukwano kigwe bamanyi awamu n'okuba kyokola kyennyini obusiraamu bukigaana okukitunuulira n'awaana tebalina kye bakola wabula eri nguuli na njaga gye banywa n'ebiragala bye bakozesa gwe n'ogamba nti balina kye bakola naye alhubbu lhakiki hiya fi ljanna alhubba au alhubbu lhakiki huwa fi ljanna okusiŋŋaana mu jjana omukyala agenda kukulaga omukwano yennyini gw'olina ne Allah gwali bakuwadde kyokka ataliwo omwana agenda kuyingiza muliro nga talina nakyakukolera. Olabye omukyala nga bw'oba omutunuulidde bw'omutunuulira oyagala kukaaba bukabi bulungi bwe gw'oli omulabyeko mu nsi muno ng'oyagala kukaaba oyagala kufukamira mwegayira nti nsonyiwa naye tolina kyakukoze olw'obulungi obugandi nsonyiwa naye nga oyitiridde tolina kyoyogera ku bulungi bwali naye ate nga wuwo tagenda kukukyawa tagenda kukuddukako naye kati onagamba n'aleka ne mukyala wa waka n'agenda nti yalabye omuzungu era nze nenfuna omuzungu mani muzungu malaya eyo talina kyegenda nakukuyamba gwe takumanyi eri baasi etwala abantu etuusa ku stage ng'eno nabalala gwe takumanyi naye mbaka sallallahu alayhi wasallam akubulidde omukyalo obulungi bw'alina nti abantu ku nsi konna abakafiiri bonna baali siramusi kulaba obulungi bwe busiramulaba nga teri amugenda siramuka obulungi bw'omukazi oli ogenda kumutunuulira wallahi Allah yamukola olabye omuntu ayina endabirwamu naye Allah yakola ettama ly'omukyala wallahi endabirwamu ereeta omusajja neyeraba n'omusajja n'omukyala neyeraba mu musajja naye nga tesibumba nti mubiri naye nga gwandabirwamu Allah bwe yagutonda min shiddati jimali olw'obulungi
omukyala agenda kukwagala kati akulengedde okomyewo ova mu saaluni gye twagambye hadisi inda imamu muslim min hadisi anas inna fil jannati la suuqa ya'tunaha kulla jum'a akatale kagenda kugendwamu buli lwakutaano basajja nga bagenda kubakolako ate olunaku olwokutaano kwe kusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala buli lwakutaano naye nga buli lunaku olwokutaano olwo olaba nga wakayita tiriyoni z'emyaka ate juma yawadde obadde ne Allah engeri gy'owulira ishtikaaku ogenda okumulaba ebyabaddeyo nga tujja okubyogerako owulira ng'olunaku lw'ejjuma luyinga oyisizaawo tiriyoni of years so nga ate ejjuma emu yokka buli lunaku lwakutaano tulina okugenda okulaba Allah tulina okunywa n'okwambala nga bijja okubyogerako mu maaso biidhinillahi subhanahu wa ta'ala naye omukyala akulengedde ng'ojja ashamsu oba ngiyite enjuba alqamaru nguyite mwezi alkawakibu oba munyenye yange yejja thumma yaqtaribu lajuhu omusajja olinga bweyeyongera okugira ki okusembera thumma tabtasim bw'osembera bw'otyo omukazi agenda kuseka fatakhruju min sadaya bumwenya fatakhruju min thanayaha kabaru mugenda kuvaamu akaliro akaaka olw'obulungi bwe just amwenyeza akaliro nga bankugamba nti subhanallah obulungi bw'omukyalo oli amwenyeza bumwenya thumma fama dhannukum idha iqtaraba ilayha akulengedde n'amwenya n'olengera ekitanga wallahi bakugamba omukyalo oli bulwayingira olubiri eruba lunene lutya wallahi tekwetaagisa mataala yamala okwaka kwe temwetaagisa mataala wonna waatera waaka bwasi naye nga kimwaso kimanyi simwoyalinga masanyalaze walakina min shiddati jimaliha obulungi Allah yabukola bwatuka ku extend y'okwaka okwaka obwasi n'olabye ddadde ngwatudde tuwetaaga kintu kyonna so teri mweru wano munzikirizo lwatu mulaba ne bwayeruka atya era okwata bwoto obadde nkutte ne muliiso nga nti oliwo naye nga temweru okitegedde obadde nkutte muliiso badde ndi wano nti obadde nkutte muliiso omala kuteekera ttaala omala kuteekako ttaala naye nga temweru sikyentegeeza talina bulungi butuuka ku extent yakumulisa nnyumba kituufu ati kyekikutta فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة أو الجنة أقرب إليكم أو لأحدكم الجنة يريكم بنيكم كإشراق عليه ngabula ba okuva ku sole yengato ne diba ejjano jirina wallahi omukazi ogenda lwadiri ati noza biba bingi tunuli Allah byagana bireke kakabe katono katya n'omulengera ndi mukuloga musajja wange njagala nnyo ologachi ekyo kyonyini nobona okola hijja ezijuze enseno ngobadde okola eddagala ntisimanya bakwagale simanya ono alimu kuwasa wallahi togenda kuyingira jjana nobona ba hajjati nga sigida yenkana akatunda wallahi togenda kugiyingira abada lwaki kubenga ojemedde Allah omugaseko ekintu ekirala era bwobulungi obwo omusajja nabi sallallahu alaihi wasallam atubulira ku mukyala baghiya aw baghi yali mukyala malaya naye yakola Allah kyayagala fa adkhalaha Allah aljanna Allah saqa kalba sakat alkalba yalabe mbwange nyote ejiruma nnyo naganti aswabahuma aswabani naye nyota yali emuluma nakka muluzi najja y'amazzi fa idha bikalbin agenda okulaba embwa yalhas eryettakassara yonneefa thumma raja'at naddayo famalaat khuffaha najjuze engatto ebirima nateekera wali embwa nejja nenywa amazzi ago fashakala Allahu laha fa adkhalaha Allahu aljanna takbir Allahu akbar namuyingiza ejjana malaya kyovera yagamba abizari la tahkiranna min alma'ruf shay'a bulaba nga kalungi nga Allah akagala tokanyoma bagamba nti bid'a mbi kireke talinayo kalungi konna nga Allah yagala kubobo wanze nabbi ekigambo kyatakola nebe kiba kirungi kitya alladhi yatahassanu huwa an-nabi alladhi yashra'u huwa an-nabi yateka amateka te yalongoosa yatahassanu kyeki yalongoosa ekintu nakati kirungi era yagamba wa huwa yukabbih era yabijisa guno bulaba nga kibi kitya kyekibe kirungi nebe kiba kirungi ngo kingamba tulwanirije jjana mu mbere bulaba ngo mwana wa tatawo muto kibi nnyo okumuwasa ng'ate Allah yakkiriza kyetulina okutunuulira nebi adabu tutunuulira empisa baani gogenda okuwasa babitegeera
aturiduna ayukadhiba Allah wa rasula leka kuventi nina imani nteka kumuwasa la basoko basomese gradually mpola mpola bategere aturiduna ayukadhiba Allah wa rasula bajja kumulimbiza tebitebiri na yabo songa tekitufu imani kali la usilamu kwata nsonga mu mbeera nnungi kati omukyalo olaba akuyitako seeka kujemera Allah subhanahu wa ta'ala mpaka salatan zakat olaba omukyalo oli malaya yakola Allah kyayagala fa adkhalaha Allahu aljanna kati fama katategwa tetunda Allah wayetago kusiramu kubusiramu singo yingira otyaganiddeyo kati okola yoti thumma almar'atu almu'mina omukyalo omukkiriza dakhalat an-nar atina ayingira omuliro fi hira yabunyabunya kakapa nakabunyabunya takasibye la hiya tatrukuha wala tat'amaha wala tatrukuha ta'kulu asas al-ard kagene kaligobuka kali takawadde mmere atakakuba famata kapa ne atakasibidde mu nyumba ne kapa tebajiwasa tekula hijja tewazaka naye ato omuntu awazaka akola hijja naye olw'ensongo jemedde Allah nayingira omuliro lwakapa gwekapa n'omuntu kyekisinga amaanyi ne bwefira oli asulayo lusunga agenda naye omuntu nedde ndi olw'obuli bezigira naye olw'okuba dda yemedde Allah yakkakkanya omukyalo oli nayingira omuliro lwakapa Allahu akbar la tahkiranna min al-ma'ruf shay'a Allah yayogera ombaka yagamba abizali munnange tonyombanga oyinza okunyoma ekintu nga muli hubbullah agenda kukuta kuwejjana hadith ne aya nejje idhan tugamba ki tugamba nti omukyala nga mulungi tulabya akakaya ke tumulabya abantu b'eddunya bonna basira musolo obulungi bwaki bw'omukyala kati abakyala bayimba bakuyimbira obuyimba buli woyita wonna music fil janna sikunsi bajja kuteeka haramu fi dunya wa halal fil akhirah fil janna kuno kunsi bwe wetantana n'ebyejjana bikubususi tokola biveeko ebya music genda mu nnyondo biki ebyo nate bigasa kati olabye mujjana ogenda kuyimbirwa endongo ezisinga okuyivuga obulungi abasinga okuyimba obulungi ng'onyumirwa tosuubira kufa tosuubira kulwala byonna biri mujjana ate ng'ogenda kokugenda ogenda nomunokola empaka n'olema wallahi bajja kukutwala bonogamba nti olya bulungi nnyo nze ndya bulungi sijja kukaddiwa mangu emmotoka ejja kuku kuba yetemanyi biwalidde kyali sijja mukono yalidde ennyama sijja musobola ejja kukuba n'ennyama yo bakuziika kakati lwaki tufaayo nnyo okuba tuyita abantu ila aljanna kubanga aljanna maw'iduna yendagaano Allah gye yatulagaanisa man mata yu'minu billahi subhanahu omuntu yenna afanga akkiriza Allah aljanna seko wekitiibwa nsaba busabi biidhinillah abantu ne tunabatendera tutya ejjana nga baganye kukkiriza bwe batyo balifa mbadde nkusaba obeeko bw'otumira tubere nga tusibula abatulaba naye ejjana nzija mu mbeera sitegeera bulungi ate nga nze mpeereza abatulaba kati oba bo bali ku mbeera kyesimanyi sheikh bakuba otumira nsaba Allah subhanahu wa ta'ala awalan abeera nti akkiriza ebigambo byaffe byetwogedde Allahumma amin abifuule nga nsonga egenda okutuyingiza ejjana amin ya rabb na buli muntu yenna awulira n'abaddewo n'akola omulimu gwonna amaloboozi gatereere tusaba Allah abeere nga atuwa ejjana amin ya rabb tusaba Allah atusonyiwe ebyatuyitako byonna ne bakadde baffe abaafuuka ensonga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abasaasire yonna gye bali amin pozi wano ntwala omukisa okubeera nti ntumira maama wange awe Buwama nentumira mukazi wange maama w'abaana oyo akola omulimu omunene okubeera nti atereeza ekidde eri olubuto pozi mwanyinaze awo Latifa awo ebuddo ne Jamira n'abalala bonna muganda wange mukulu wange ate amanyikiddwa nga abo mayanja awo ekajjansi pozi ne mulamu wange oyo Sofe titubaagala nnyo ne bawala bange ne baganda bange bonna abalala mama Kurthum na bonna abasigadde mpozi mbaagala nnyo Sauda awo Matugga nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nti atusisinkanya ffenna nga tuli mu jjana tubeere nga tusanyuka olusanyuka olugenda okubeera nti tulinaako kkomo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akkiriza edduwa yaffe eyo n'okusaba kwaffe okwo walhamdulillahi rabbil alamin mpozi abatulaba munajje muli ebigambo ebyo buli omu afune kyajjamu
atayagala bererawo nga bw'osazeewo. Nze sirina bingi byakwongera ku bigambo bya Sheikh, wabula mbeebaza mwenna okuba nti mukyekumidde ku support Islam in Uganda, era nga ntwala nange omukisa guno okutumira abantu bange mwenna mu district y'e Rakai. Mpozi nga gwendo sooka naye ye mukyala ayitibwa Fatuma Nampijja, sister wange mulungi nnyo. Saba Allah abeere nga akunyweza, obeere nga onywerera ku Busiraamu bwo, nange nsabira mbeere nga nywerera ku Busiraamu bwange. Mpozi abalala bonna basista bange Bajabar Rehma Nakatani Khadija Namazi njogerani ndekani bonna ba Faisal Ismail mwenna ba Muhammad Taha ani kitaffe yazala abana bangi era nga bannaye tumwebaza kulw'omulimu omunene gwe yakola. Bannakyanzi, bannabakoza, bannabuuma ani mwenna nga bwe muli mubeere nga mwekuumira ku Allah subhanahu wa ta'ala, muleme kusubwa chance eno ey'okuba nti muyingira ejjana. Bakyala bange abanfumbira emmere mbeebaza nnyo omulimu gwe mukola era mbatumidde nnyo. Mpozi kano kagenda kubeera mu mbeera yange eryakakodyo Sheikh Abdul Salam Kakoza n'omukyala ayitibwa Hamida, tumwebaze nga kakati ayitibwa Hamida Kakoza. Mu butuufu mwebale nnyo, mwebalire ddala omulimu gwe mukoze mu kukumaakuma abaana n'okukuza abaana bammwe ku mpisa era ku ddiini yaabwe. Wa barakallahu fikum, wasalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا.